Yes, bantu bakaona balungi abagalwa tubalamusizaako nate kubakopa obulafi ni Christ Media asente okumabiri jene sisanga bulijjo mulimi Oluganda ko ne munnange Daniel Bukenya Lubega mulimi Olungereza tusheyongerayo maaso n'okulaba sidi yaffe no kitwatandikako emanyiddwa nga Isa ibn Mariam gyetukutuusaako buli lunaku wano ku mukulu gyaffe egy'enjawulo egya Holic Media kusinzira okubeera nga oyigga ebyensonga ate oba oliawo nobiganako ne banno nabo beyongera okubeera nga baako bye bamanya olunaku lwajjo twalabye Zabbuli ezogera ku Yesu ono oba wa Yesu mutabani wa Mariamu na biki ebyo byali byamulagulwako naye byatuukira bitya byonna tabirayo olunaku olwayise kakano olunaku olwayo tugenda kubeera nga tulaba episode yaffe ey'omwenda tugiwadde omutwe ogamba nti Zabbuli erangirira Katonda Isa okugenda kwe okw'omuggulu n'okudda kwe okubonereza abo aboonoonyi Zabbuli erangirira okugenda kwa Isa Katonda mu ggulu ate n'okudda kwe okubonereza abo aboonoonyi bwe tugenda okwata mu lunaku olwaleero mu obuufu tuyongera okubeera nga tuyiga ebyensonga ddala biki Kurani byogera ate Bayibuli ye egamba etya oba oliawo tunaamaliriza ng'osodde okubeera ng'ogatta ebibiri n'owamu nawe kyegetwaliramu katusabe kale omulungi omwagalwa abale Mukama kubanga obadde wamu naffe otuyigiriza ekigambo kyo buli kaseera Mukama buli lunaku buli ssaawa obadde wamu naffe Mukama tuwanguze mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina nga tumaze okubeera nga tulaba ebyo byonna ebiteekebbwawo tugenda kuba nga twetegereza ensonga twabire ddala kiki Zabbuli kyezoogera ye ate Bayibuli yo egamba etya ku nsonga zino eno Isa okugenda kwe erangira okugenda kwe okw'omuggulu sate n'okudda kwe okubonereza abo aboonoonyi munasonyiwa mu background kubanga erimuko enkubakuba ate oba oliawo n'enkoko mpulira ng'eziko okulima naye tujja genda wamu tusobole okubeera nga tuwako kyetuyiga mpola munasasira ate olw'ekyo bw'ogenda mu kitabo kya Kurani y'ekitiibwa mu sula eya 21 aya 15 Kurani gyensoma yavunulwa omusajja wa Katonda ayitibwa Abdurazak Matovu Kurani y'ekitiibwa egamba era mazima twawandiika mu kitabo Zabbuli ebitabo bya bannabi mu bracket nti era mazima twawandiika mu kitabo Zabbuli oluvannyuma lw'okuwandiika mu kitabo ekiri awali Katonda nti mazima ensi bagenda kugisikira abaddu bange abalongoofu era mazima twawandiika mu kitabo Zabbuli oluvannyuma lw'okuwandiika mu kitabo ekiri awali ne Katonda nti mazima ensi bagenda kugisikira abaddu bange abalongoofu nti abaddu ba Katonda abalongoofu bagenda kuba nga basikira ensi kitegeeza wagenda kubaawo okusala omusango wagenda kubaawo okubonyaabonyezebwa wagenda kubaawo oba oliawo okubonereza abo aboonoonyi nga Isa akomyewo omulundi ogwokubiri nga Yesu akomyewo omulundi ogwokubiri ono Yesu ayitibwa era Katonda tujja kulaba Zabbuli yo ng'emuyitira ddala Katonda ng'eri Isaaya bwe yamuyitira ddala Isaaya 9 otwayiga olunaku wiiki eyayita ndowooza ne baserabidde naye ate era waliwo n'essula endala essula ey'okuna gye bayita An-Nisa era mu kitabo kya Kurani y'ekitiibwa essula ey'okuna aya 13 nayo yavunula omukulu Abdurazak Matovu yeegamba nti mazima ffe twatumira gy'oli nga bwe twatumira eri Nuuhu ne bannabbi ab'oluvannyuma lwe era nga bwe twatumirwa eri Ibulayimu ne Isimayiri ne Ishaaka ne Yakubu n'eri abazzukulu be ne tutumira ne Isa n'eri Ayubu ne Yunusu ne Haruna ne Sulaimaani ne tuwa Dawuda Zabbuli nti mazima ffe twatumira gy'oli nga bwe twatumirwa eri Nuuhu ne bannabbi ab'oluvannyuma lwe era nga bwe twatumira eri Ibulayimu ne Isimayiri ne Ishaaka ne Yakubu n'eri bazzukulu be ne tutumira ne Isa n'eri Ayubu n'eri Yunusu ne Haruna ne Sulaimaani ne tuwa Dawuda Zabbuli Kurani ekakasiza ddala nti kitabo ky'amaanyi nnyo kya kitiibwa era kya muwendo ekyawebwa nnabbi ono Dawuda kikulu nnyo ekikulu ddala okubeera nga tukikiriza kino ekitabo kya Dawuda ekya Zabbuli erina binnyonnyo byennyonnyola kubeera nga eragula ku kujja kwa Yesu oba kwa Isa Masiya ono omulundi ogwokubiri ko n'okubonereza abo abalibeera aboonoonyi kakati n'omukwano omwagala kikulu nnyo nyini ddala nga era Kurani we kugambye weetegereze nnyo ekitabo kya Zabbuli kubanga kirimu ebyama bingi nnyo nyini ddala amagezi mangi nnyo nyini ddala n'ebyawandiikibwa bingi nnyo nyini ddala ebijja okuyamba okubeera nga bikuteekateeka olw'obulokozi bwe otherwise oyinza okubeera nga obeerako omu kwabo abagenda okubeera nga babonaabonyezebwa oba nga babonerezebwa Isa ng'akomyewo omulundi ogwokubiri jangu nange mu Zabbuli 11
katuve ku lunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna. Bayibuli egamba, Zabuli egamba, Mukama agamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo. Mukama alisindika omuggo ogw'amaanyi, Mukama alisindika omuggo ogw'amaanyi go okuva mu Sayuuni, gwe fugira wakati mu balabe bo. Abantu bo beewaayo n'omwoyo ogutawalirizibwa ku lunaku olw'obuyinza bwo. Mu bulungi obw'obutuukirivu olina omusulo ogw'obuvubuka bwo okuva mu lubuto lw'enkya. Mukama yalayira so talyejjusa nti gwe oli kabona w'emirembe gyonna, n'engeri ya Merukizedeki bw'eri. Zabuuli eyogera ku Yiisa oba ku Yesu nga kabona w'emirembe gyonna, era wano emwogerako nga Mukama. Ti Mukama agamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo. Dawuda ayogera ku Yiisa ayogera ku Yesu nti Mukama amugamba tule ku mukono gwe gwa ddyo, era ye Mukama we ayogeraku wano eno nti okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo. Mukama alisindika omuggo ogw'amaanyi go okuva mu Sayuuni, gwe fugira wakati mu balabe bo. Abantu bo beewaayo n'omwoyo ogutawalirizibwa ku lunaku olw'obuyinza bwo. Mu bulungi obw'obutukuvu olina omusulo gw'obuvubuka bwo. Nsonyiweko. Wano Zabuuli eyigiriza ku Yiisa nga wagenda okubeera nga akomawo omulundi ogwokubiri, nga wagenda okubeera nga asala omusango, nga wagenda okubeera nga ateekawo emisango eri abo abamujemera. Ate katugendeko era mu Zabuuli 110 yonnyini, katuve kati ku lwokutaano mpaka ku lw'omusanvu. Ono Zabuuli egamba bw'eti, egamba, Mukama ku mukono gwo ogwa ddyo alifumita bakabaka ku lunaku olw'obusungu bwe. Alisala emisango mu mawanga, alijjuza ebifo emirambo, alifumita omutwe mu nsi ennyingi, alinywa ku nsulo eri mu kkubo kyaliva ayimusa omutwe. Mukama ku mukono gwo ogwa ddyo alifumita bakabaka ku lunaku olw'obusungu bwe. Alisala emisango mu mawanga, alijjuza ebifo emirambo, alifumita omutwe mu nsi ennyingi, alinywa ku nsulo eri mu kkubo kyaliva ayimusa omutwe. Zabuuli ennyonnyolera ddala era alaga Yiisa okudda kwe. Masiya ono yali agenda okujja yali emulagako bulungi nnyini ddala nti wakubeera nga asala n'emisango mu mawanga, talijjuza ebifo emirambo. Yiisa, Yesu, era ne Isaaya yamuyita Katonda, amuyita Mukama Lord. Kikigambo kyasinga okuba nga akozesa mu Bayibuli ey'Oluzungu nti Mukama. So tewali kubusabusa konna, nga era Kurani we tugambye nti Zabuuli eno yaweebwa Dawuda ono nabbi aweebwa Zabuuli. Ekiteza Zabuuli kitabo ky'amaanyi nnyo ddala, kirina okubeera nga kitunulibwa n'okuba nga kisomebwa, kubanga kirimu amazima ag'enjawulo agasaana okubeera nga gagobererwa. Mujjukire Kurani yatugambye mu Al-Nisa essula ey'okuna aya 163 nti mazima ffe tetwatumira gy'oli nga bwe twatumira eri Nuuhu ne bannabbi ab'oluvannyuma lwe, era nga bwe twatumira eri Ibulayimu ne Isimayiri ne Ishaaka ne Yakubu n'eri bazzukulu ba Yakubu, ne tutumira ne Yiisa n'eri Ayubu ne Yunusu ne Haruna ne Sulaimaani, ne tuwa Dawuda Zabuuli. Zabuuli zino ziteekeddwa okubeera nga zigobererwa era nga zisomebwa abantu ba Katonda bonna, Abaisiraamu n'abatali Baisiraamu, kubanga amazima gazirimu za bantu bonna, galabula bonna, gayamba bonna amazima gali mu Zabuuli. Omukwano omwagalwa nkukubiriza okubeera nga osoma Zabuuli zino eno ate oziteeke mu nkola era ozitambuliremu, kubanga kitabo kitukuvu ne Kurani ekikakasa mu Bayibuli mwekiri bulungi nnyo nnyini ddala. Zabuuli eyina essula nnyingi zakazinga mu 15 naye nga zonna z'amaanyi za muwendo. Osanya okubeera nga ozitegeeza n'ozigoberera omukwano omwagalwa. Nkwagaliza akaseera akalungi wekumire Koliki Media oyongere okubeera nga okyayiga eby'ensonga ebiringa ebyo n'ebisingawo. Beera bulungi, weeraba, nkwagaliza olunaku olulungi, Mukama akukuume.